Ba MPs bayigibwa poliisi ebeetaaga lwa nguzi na bukenyuzi. Mukwano gwange eyeekuumidde ku UG Updates nyongera okutegeeza nti kyokola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mukutu guno ogwa UG Updates. Baganda bange abali eyo mbaniriza era mbalamusizzaako nnyo mmwe abali ku mayingo ga UG Updates. Mbategeeza nti nno kyemukola kyamaanyi nnyo. Mukwano gwange naffe tweyama okubatuusaako amawulire mu buli nsonda yonna gye gali ne guwamiisinze tugenda tugana okolayo ne tukakuweereza gwe mukwano gwange ali eyo naawe osobole okubeera ng'oli updated. Gwe mukwano gwange ali eyo nga tunakusubscribinga kugamba genda maaso n'okusubscribinga genda maaso subscribing naye w'omala okusubscribinga muganda wange nkutegeeza twerabira okukoona mu kade koona akadaako kajja kuyambako okubanga olaatingibwa ng'ofuna notification bwe tunaba tuleese information omupya gwe mukwano gwange ali eyo. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno genda mu maaso n'okusubscribinga tusobole okuba nga tubeezaawo omukutu guno gusobole okuba nga gukula tusobole okuba nga tukutuusaako information yenna gwe tuba tujje mu nsonda ez'enjawulo. Gwe muganda wange ampuliriza, muganda wange yonna gy'oli gwe gy'osinziirira kugamba nti okola kyamaanyi nnyo kubanga gwe abeezezaawo omukutu guno, gwe ayimirizaawo omukutu guno, gwe mukwano gwange ali eyo. Mukwano gwange nga we nkugambye nti nno agaliwo kati agaakagwawo oba gwewamiisinze gw'otasaanye kusubwa gwe mukwano gwange. Jjukira nti eggwanga ennaku zino naddala mu paaliyamenti n'eggwanga lyonna countrywide worldwide ebadde ku sitaaka lwa ggwanga lino erya Uganda. Ng'olaba ensi zonna zitunudde nnyo eggwanga lyaffe lino erya Uganda naddala paaliyamenti eya Uganda ng'ejjudde okulya enguzi, obuli bw'enguzi, obukenuzi obususse. Kati mukwano gwange ebibaddewo emabegaawo tugambe nti ku Anita Amongo Speaker wa Parliament ya Uganda, ebadde ku Mathias Mutasi Mpuuga n'ababaka abalala ne ba commissioners abalala byonna ebadde bitambula bibadde bitadde ensi nga bigitadde mu kwewuniikiriza nga tebasuubira nti waliyo eggwanga erisobola okuba n'abakiise mu paaliyamenti y'eggwanga ekkulu abasobola okuba nga beekola obuntuntu obutategeerekeka, okubuzaawo ssente, okulya ssente z'omusolo, okwenyigira mu buli bw'enguzi, obukenuzi. Mukwano gwange ensonga ebadde ng'eranda, ensonga ebadde ekulidde ddala. Kati jjukira nti nno ebyo byonna tuzze tubikuwanga nga ge mawulire agatambula nga ge galiko ng'eggwanga lyonna ligatunuulidde. Kati bano abasajja ndowooza ensonga zino zibadde mu ggwanga lyaffe okumala ebbanga eriwerako ddala, ng'era teri aggyayo kirowoozo, teri avaayo na kirowoozo na ku byenyigiramu nga buli omu atya, nga mpaawo n'omu ayinza kuvaayo okugamba bannange gundi ne gundi yakoze waati ne waati, tukoze tutya, tumuyiteyo, ng'ensonga ezo tebakola ki, tebaziraba. Paka President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu we yagenda mu nsi ez'ebulaaya ne batandika okutekinga sanctions ku bakulembeze b'eggwanga Uganda, era bwe babateekako sanctions byama bingi byazuulwa bye tubadde tumanye ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe mu gavumenti eya Uganda, ng'enguzi ebadde esusse, abasajja bali enguzi owatali wadde kubakuba ku mukono. Gwe mukwano gwange ali eyo tubadde tujja bitambuliramu naye nga tetubiteekako nnyo birowoozo paka President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine we yavuddeyo n'akiteekako omukono ne batandika obateekako sanctions. Okuva muganda wange baatandika okuteekako sanctions ku bakulembeze ba gavumenti bano, ebyama bingi bigenda bizuulwa. Naye juzi nga President addressinga wali eri Kololo yavaayo n'akoona ku nsonga zino n'agamba nti no ne bano ba MPs balina okukwatibwako bayitibwe babuuzibwa akana n'akataano. Kati olwo batandise mbu okuvaayo okulaba ensonga mbu kati bataddemu nnyo amaanyi, tebaagala kulaba ng'eggwanga linyiikira mu buli bw'enguzi. Kati olwo batandise okuteekamu amaanyi, batandise okuyita ba MPs ababaka imbu.
kati beetaagibwa ne poliisi ebayigga lwa kulya nguzi. Naye kyenjagala otunuulire nti ebiseera ebisinga poliisi yennyini wano mu ggwanga lyaffe Uganda, jjukira poliisi eno yeeyigga bano okukwata bano be bateebereza okubanga baabulankanya ssente oba n'okulya enguzi. Naye ate tukimanyi bulungi nze naawe teri asinga poliisi kulya nguzi. Kati ekibuuzo ekyebuuzibwa, poliisi bwe n'abakwata banaakolwako ng'amateeka bwe galagirwa oba nabo eyagala bafune kasiimo k'enguzi eyo? Kubanga tukimanyi bulungi wano poliisi teri agisinga kulya nguzi. Poliisi n'eba ekuyigga n'ekusanga n'ogitemerako kw'ogitemeddeyo eba ekuleka bulesi. Ekyo tukimanyi bulungi. Kati gye bataddewo ate yeeri mu kuyigga ba MP bano ku lw'enguzi. Mukwano gwange, lunaku lwabadde lwaggulo kiwandiiko ekyo ekyafulumidde nga poliisi ebayigga ng'eyagala kubabuuza 4 n'akataano okulya enguzi ku buli bw'enguzi. Poliisi yawandiikidde Parliamentary Legal Committee nga muli Vice Chairperson Yusufu Mutabuli Olwengo ne Woman MP Sise Namuju ne Busiiki Country MP Paulo Akamba yabayise wali eri ku kitebe ku side headquarters ekibuli, ku kitebe ekibuli. Mmwe nno yabayise okuva ku ssaawa 3 obutasuka ssaawa 3 ku 4 ng'ebeetaaga. Byabadde lunaku lwaggulu, omukwano gwange ali awo. Ngambye mulimu Yusufu Mutabuli Lwengo, Woman MP Sise Namuju, mulimu ne Busiiki Country MP Paulo Akamba, nga poliisi ebeetaaga ku side headquarters ekibuli, ng'omukwano gwange ampulirize yeekumira ku Yugi Updates. Poliisi eyise bano abantu 3 memba ba Parliament abatuula ku Appeal Criminal Investigation Directors Headquarters ekibuli, ewandiikidde abantu bano. Ebawandiikidde ng'ebeetaaga era n'esindika request eno mu Parliament ku Vice Chairperson owa Legal and Parliamentary Affairs Committee, ng'ebawandiikira ng'ewandiikira Yusufu Mutabuli, ono nno nga ye MP wa Bunyoro East e Butaleja District, era ng'emwetaaga ye mu buntu nga ye ajje abitebye, asooke ejje abitebye ng'emubiwulidde gwe mukwano gwange ali eyo. Namuju ne Akamba nabo beetaagibwa ku buli bw'enguzi. Ensonga ya buli bwanguzi, ensonga gye babayitidde. Ono agamba Chance Report egamba nti no bano ababiri bagambibwa okuba nga beetaagibwa kubanga be bafuga Budget Committee of the Parliament, era ng'ebeetaaga lwakuba nti nno emabegako babadde bammemba ba committee, the Parliamentary Committee ebeetaaga. Lipooti emu egamba nti bano be baali badiiringa e Kenya okuprosesinga petroleum okubanga bamutambuza eggwanga ku under amendment bill. Eno bill eyaliwo mu November 2023. Bano be bamu ku baali bagikulira. Tujjukira bulungi nnyo Uganda ng'egenda tandika okusupplyinga amafuta e Kenya. Kati bano be bamu ku bakulu
abaali baddukanya akakiiko kano abaali ku amendment bill eyaliwo mu November 2023. Mukwano gwange tugijjukira bulungi nnyo nze naawe. Kati bano poliisi ebeetaaga ebabuuze 4 n'akataano. Mukwano gwange poliisi egamba bano ebeetaaga kubanga egamba nti nno bano abantu beeteeka mu bifo ebisava. Tujjukira bulungi egamba nti beeteeka mu bifo ebisava ebya petroleum supply amendment bill, ate era ebifo bino nga be babiganyulwamu bo nga bo nga be bakifunamu, ng'ate expenses zino zonna ziri ku Munnayuganda. We batwe bagamba nti beeteeka mu bifo ebisava ne baba nga bakifunamu ne bafuna amagoba mangi nnyo, naye ku expense ya Munnayuganda ng'Omunnayuganda yabonaabona ku lw'abantu bano poliisi be yayise babitebye ku kitebe kyayo ku side headquarters wali ekibuli. Ebyo nange obitadde ku bbali. Mbu MP omu ate ye agambibwa okuba nti mbu yakuŋŋaanya ssente nnyingi nnyo okuva mu agency ez'enjawulo. Mbu yakuŋŋaanya ssente nnyingi nnyo okuva mu agency ez'enjawulo, ate era ng'ono y'omuntu y'omu akyali memba wa budget committee era ng'akyasaavingayo, nga poliisi egamba kijja kitya okubanga omuntu ono yakola bw'atyo ate era n'asigala ng'akyali memba wa budget committee n'egamba ejja kumwetaaga. Era egamba nti era regisita y'emu ey'abano baali baselectinze okubaako constructions budget ez'amaanyi ze baali baagala okuzimba, properties ez'amaanyi ze baali baagala okuzimba mu USA, UK, nga zino zibaliddwamu obukadde 3 obwa miliyoni 3 eza $. Omukwano gwange ali atuwuliza ali ku UG updates. Mukwano gwange wewulira bino golowooza obuli bw'enguzi bunaakomekkereza mu ggwanga lyaffe Uganda, nga bino byonna bigenda mu maaso bingi nnyo bye batannaswaggula ebibadde biyimirizaawo obukenuzi n'obuli bw'enguzi mu ggwanga. Naye gwa mpuliriza golowooza ensonga eno banaagituuka ku ntikko oba bali mu kwesiigako just kazigo, kubanga bayinza otulaga nti wano ensonga bazirinnyeeko era ensonga bazitaddeko nnyo amaanyi, naye nga kye baagala kusiba ggwe Munnayuganda, ggwe munnankyukakyuka akatambaala olowooze nti nno kati gavumenti yaffe ezookuse bye twali twagala okuteeka mu nkola etandisa obiteeka mu nkola. Naye bano bennyini abakwatisa ate enkola mu buli bw'enguzi ate bennyini bye basinga okwagala enguzi. Eyo kyenjagadde okusiigira omanye omukwano gwange ali eyo. Kati teeberezaamu ebintu bino bigenda mu maaso naye nga teri amanyi nakumanya, teri abana ku mukono. Nnyina amawulire ge ngenda okukuleetera, ekifaananyi kye ngenda okukusiigira olowooze olabe ensonga z'otalowoozangako ggwe Munnayuganda ng'okyali ku bano enguze bano gye balya, ng'okyali ku Anita Amongo, ng'okyali kwani ngenda kukuleetera abantu ate boolaba abasaanidde okunenyezebwa mu buli bw'enguzi nga bo tebasongobwangako wadde olugalo wadde n'olunwe. Omukwano gwange naawe ojja bikolako lisaaki obirabe bulungi ggwe munnankyukakyuka ali eyo. Mukwano gwange nkutegeeza teweerabira kusubscribinga, likinga, commentinga, osubscribinga teweerabirako nakkadde osobole okuba ng'ofuna notification bwe tuleetayo amawulire. Mukwano gwange nkutegeeza nti teekamu amaanyi naffe ntuteekamu amaanyi okuba nga channel yaffe ne tugikuza egende mu maaso. Gwe ate naakusubscribinga muganda wange nkutegeeza nti nogenda mu maaso osubscribinge tusobole okuba nga tutwala omukutu guno mu maaso. Bw'omala okusubscribinga ojja kukkirira wansi ojja kulabawo era ku kigambo subscribe waliwo akadde ako nkwegayiridde kakoonemu, kuba bw'otakoona mu kadde ako ojja kuba tosobola kufuna bubaka buli we tujja ku mpewo. Mukwano gwange ali eyo. Mbaagala nnyo, amawulire maanyi gakyajja, tuva ku mayengo ga UG updates, geekuumireko gabeereko, tugenda kuba tukuleetera amawulire amalala gwe mukwano gwange ali eyo. Baganda bange bali Saudi Arabia
abali emitala w'amawanga abali ku kyeyo abagenda okupakasa mbalamusizzaako mwebale nnyo mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates mbaagala nnyo.